awangadde mu ghetto. Musical yeno ozogizimba mpolampola bw'oba katugeze bavuddeyo ne bakubuuza buzibu ki bw'osinza okusanga oba muntu kyoyo eyali ayagala okujja mu kuyimba nga yakutuusaako n'ogamba wallahi leero akanve mu kuyimba aisarenda boyi bangi sawa naboogera kuba ebiseera ebisinga abantu bangi bendabe naye nga akulaga tosobola kubanga ye nenga ate kisoboka kuba naye okubanga ye kyali naye alina gwe yagendera gwe so bantu bangi nnyo mwana bagezaako malamu abantu amaanyi kati gwe tobalaba abaana ba Fangoni twavuddeyo naye bakulaga edda bampaananga ate kati be bakola ki bagezaako okundaga mbu nze nsobola okudda wansi ne beerabira mbu Katonda omuntu aba musitudde kati wenajjira ku Fangoni si wendi emyaka tegidda mabega pozi bazze emyaka emabega banzize emabega nga wenali naye kati wendi si bwendi kuba n'okula nkula buli lunaku neyongera kula ekyo nkyebaliza Mukama Katonda kuba kati ensi emmanyi. Bizibu ki by'osanze mu kuassociatinga n'abaana ba ghetto kuba nkimanyi si birungi byereere byolabye bizibu ki? Okubeera mu ghetto ntalo tuyinza obeera wano nga tukinywamu wano n'abeeno nga ate abeeri tetukolagana lwe bityo kuba ghetto nga wobimanya abeeri baniga bamazi abeeno baniga bampiima abeeno batupima ghetto ebeeramu ntalo buli kaseera ekyoyina omumanya oba wali obaddeko mu ghetto era ghetto omuntu naaba nga agikuŋŋaanya n'obeera n'abanigabo si kyangu era ekyoba okirina okyebaliza Mukama Katonda. Ghetto yo si nyangu yabeerera mu ghetto kibuli era oba tolina kibuli ng'oli w'amawaazo tosobola gibaamu ng'oli mudongo manya. Mbadde ngenda kubuuza okola otya okulaba ng'abaana bano bakukkiririzaamu ne bagamba nti oyo yasobola okuŋŋamba ekintu n'enkikola? Mpisa nange mbawe empisa ne gwe nsinga ekitiibwa ne gwe nsinga level muteekanga ye waali muwe ekitiibwa kinenga kati onazidde bw'ati kamutwale bwenti onazze bw'ati kamutwale bwenti. So si kubeeramu si bye biri eby'eddambo ate ba top mu ghetto bazoleya baddogo kuba n'eddogo ye nkyasobola okuba nga ate naye top okitegeera si byakwezola ebintu si byakwezola just kuwa respect mu ghetto kyekisinga ndowooza. Bubaka ki bw'olina eri abaana ba Fangoni right now oba obudde? Beebale nnyo okunfuula wakabi ndi wakabi mwebale nnyo okunfuula wakabi mwebale kumpromotinga mwebale kunvuma kwa buli munvuma neyongera kuba wakabi nafuna ssente singa kuno temwanvuma sandirabye ku yani ne yajja manager wa safe care management sandi mulabyeko sandi kufunye ku masimu agamu agankubibwa agakibi kuba nabo waliira batabaagala abali batabaagala kati nabo banjagala nange banjagala okimanyi ekyo nabo bali tebabaagala nabo banjagala ne kululi abali batatwagala nabo eri era kati banje gwe kyolina omanya bintu malembe speed million. Okay, obaka bo obusembayo eri abaana bo bano bobeera nabo n'abageta abali eyo bonna? Obusembayo just ntumira ku bakyali bange abaludde mu Fangoni nga basoma nga tebayita liri bagamba liri ssomera nti ntumira ku bakyali bange abaludde mu Fangoni nga bo basoma nga buli kaseera basemba mu kibiina nga baddamu mujebaleko mwebale kusemba manaye guno mwaka mukole bulungi nze nayise nze nasomye nempita era mujebaleko mba mwagala mbakopere ku bibuuzo mukubire Tyson oba ne manager ali gyali eyo ttaanu wange abeereyo nate temusobola mukubirako nembuuza kuba bebanzibira ebibuuzo nze nayita bammeni kati nammwe mwemba temuyita mugambe HM abasomese bulungi n'abasomesa muyite kwa buli kaseera muba mu kusemba. Ng'ogamba abasoma ne batayita tugambe nti mubayita mu ba student abayita nayitira mu first grade gwe ne Gudo ne Gaza yayitira mu first grade no Gaza ni Gaza boss yayitira mu second grade Gaza boss yali mu second grade champion Gudo nawe mwali mu first grade kiraga nti mwali mu first Gudo kiraba tolaba
gwe tobiraba ebintu ebitambula omuntu era atayita tebamwogerako songa lwaki era banjogerako kuba nayita. Okay. Twakulabako wano nga mwagulawo ekizimbe oba ekisaawe olina omuntu gwe wayisaamu awo kyovala wali mu kutandika nabadde ngamba waggalanga okitegeera olina omuntu awo gwe wayisaamu awo embi ng'akola ki ng'agezaako okuzala wataata kibanda omuntu oyo saamukuba mbu namukuba lwa alien omuntu oyo nga bwe nagambye wali kibuuzo ky'ombuuzizza ghetto mubeerayo mutya ffe twalina entalo zaffe n'omuto oyo za ghetto zaffe eno alina baddogo bange be yali yazoleya kyekyamukubisa naye saamukuba mbu no namukuba lwa alien namukuba nali simanyi bulungi mbu obulala lyazoleyezaako kibanda kuba nali mu biseera ebyo naakagenda kufangoni so yo omuto mukuba namukuba byange alina bataano bange be yazoleya be baamukubya. Tutugambye eno 001 eyina eggaali ate ne fangoni naye eyina ki eggaali yayo ate fangoni ewera egamba weebakwatirako boy ngatto kabonero kalabba mulirwedde ekyo kyosuddiyo olimba kuba nabo bakimanyi mwagala genda kalabba manager baddemu wano mu ka interview naye maliriza muziki bakuwano mu ghetto. Temutidde kubawanika kalabba olaba tetwatya nga tuli mu Iraq ate kati nte muntu munnange nkugambye nsobola okutya omuntu gwe mmanyi afudde wali eri nga mumanyi ninga kyali wange mwana bamutise naate omuntu gwe simanyi simutya kati simanyi byabwe bye bakola ate bo bamanyi ebyaffe bye tukola baba bategeera bo bamanyi ffe bye tusobola okukola kuba n'entalo era ze tubadde tulwana babadde tebabeerawo abeefuula abavimba entalo zonna ze tukoze babeera erimu nze bamanyi wali eri nze mbimanyi bya kati obadde ki abalwana balala baddogo kati eri baddogo abayinza ze bemanyi abalinamu kabuli sijja nabboogera abatuufu komanda mudogo bemanyi abasobolamuko kale ku byekiniga naye nina ate bemanyi nga bo si baniga. Komanda mudogo nokwali tombuuza buddogo obwo manya gaabwe mwana saagala kubayisa mu kamwa kange. Okay. Twakulabako wano nga balina emmotoka gy'obaani veilinga ku sayidiyo emmotoka eno etuusewa baji emmotoka gyeri banaatera ogimalayo saagala vuga mmotoka z'amabanja emmotoka gyeri manja sefukali mu bikwasaganya ne gladiator ne bamabango ebyo birina management yaabyo ne agent Katero be babirimu ebyo eby'emmotoka yange yovuga kati eyo yo shuwa diru choino manya sawa yonna ejja mikisa jaggula Allah wa amani gwecho mino manya mukama wa amani. Twakulabyeko wano ng'olina abaislam boosibulula ekintu kino kigenda kukoma ddi kikyatambulira ddala era kigenda komawa kikoma wano mu Kisenyi oba ne mu ghetto parts endala baddogo bonna abaliyo nga baagala tubasiibulule era okuba ku 001 ogimanyi bakuli ojja buzi n'otuteekako agent Katero wali naye agenda tusiibululamu inshallah mu weeks ezijja baana bangi ojja n'otusibulukako naffe oba n'osibulukako n'abantu abalala naye wammwe tusobolera okujja ne tubasiibulula mba temuli fiiti ne mutussaako ne tulaba bye tubakoleredde ne tugula ebintu ne tujja ne tusiibulukanamu. Commander 001 ogambye mu ghetto structure gwofuga Kampala n'emirirwano kitegeeza neri ku fangoni gwofuga olaba kati ghetto structure njitwala Kigali ngenda Kigali kulaba ghetto street abali eyo bonna segeeza buli wamu nze nfuga ne ku fangoni buli wamu nze nfugayo era nabali ku fangoni nze mbafuga buli aliyo muyayi nze mukama wawe oza bote bakimanyi nze mukama waabwe era nina n'abalala be naakawonya emisango babadde badduka mu makomera bo badduka na buddusi mu makomera naye nkyayogeramu ne bakama bange naye nga baba basonyiwa wambalaga ebintu ebyo babirekeraawo obikola gye bali ku fangoni eyo abaana abadduka mu makomera ffe tubamanyi
bamenya na bumenya amakomera g'abantu. Bageto yuti abawangalira mu Fangoni basobola nabo kukoonako ku 001 bwe baba bagadde basiibulula. Ndiine mukama wange woli wali aladisi mulamba oyakulira yadda kwa aladisi Lubaga. Era alese bubaka busiibulula abantu. Olina omanya geto zonna zonna gwe tulina omanya tulina osiibulula abantu ddala abaana abasiraamu abasiiba abatasobola kweyamba. Ne Gaza boss agenda siibulula Kaleere. Okay, abantu basiibule Scorpion Shaba ate tulabe nga tu. Abantu bomba siibudde mwana fiti nnyo mwebale kumbeereramu mwebale kulwana ntalo mwebale kunkubira zijjabu apakati. N'abajonkezi nange gye muli era mbalaba mwebale kujjonkera naye gwe mujjonkera ndaba neeyongera kula bukuzi nali manyi ngenda kula nga nzira wansi. Batumiddeko namwe abakoppa nemukoppa ate temujja nnyo. Obukwakulizo 10 bwe ngendo bateerawo ng'ekisibo kiwedde. Ngenda yita banamawulire mwenna ngenda kukola conference. Ngenda yita banamawulire n'obukwakulizo 10 sigenda buba begerako kati. Naye n'obukwakulizo 10 bwe ngendo okuleeta mu kibuga Kampala nga nze Scope sagala kulaba muntu addamu kujja Kampala nga tankubidde essimu. Kuba mujja mu site ne mukole effujjo ne mutulekera emisango ne mulekera baddogo baffe emisango. So bula ino okujja Kampala ino okunkubira essimu. Ensonga lwaki era Chicken bamukubye teyankubidde essimu ate ne bali bakoze emisango nga bagenda e Kampala bakubye Chicken nabo tebankubidde essimu batulekedde emisango. Bonna balina report nga bonna mbanoonya. Bonna banoonyezebwa. Gwe bakubye ne gwe bakubye ne gwe ya bwe bubaka obusembayo.